Simukwano gwange eno gye bayita Kivulu broadcast. Mu kaseera kano nkuleetedde ebikwata ku lugendo lw'e Dubai. Bingi bibadde byogerwa, so baagigaana, so baagiteekamu makubo nkyamu, so yalimbi. Kaakati nkuleetedde owulire from the horse's mouth. Nkusaba busabi bwe guba ngwe muludde okusoose okujja wano, subscribing ku channel eno. Bagita Kivulu broadcast. Njagala okuwa ebintu bino this time nga biva owa Robert Kyagulanyi kennyini Bobi Wine. Ensonga nga bwaziraba n'engeri gye zajjamu n'engeri gye zaatandikamu ku show ye Dubai. Ebigambo byayogedde olwaleero abyogedde bw'abadde mu lukuŋŋaana lw'ekibiina ku kitebe kyabwe ekya NUP Kamoocha. Ayogedde ne ku nsonga za Muhoozi okugamba nti asobola okukuba Kenya mu nnaku bunaku. Katubirabe. They intimidated her and ordered her to remove that interview, and she refused. Bahati Reni munama uli munamu bamutisa ne bamugamba interview gijeyo nagana ne bagenda ne bawamba family ye ne bamala ennaku nyingi nga babawambi. Salaba eyo nsonga bwe yafukola mutwe gwa makulu mumwe. So omwana asirika nga batulugunya bannamwe nammwe bajja banona Gambye ensonga endala basebo ne banyabo naddala na Uganda obaka bange bwembawa kukuwamba abantu bano. First of all bino byali bibaddewoko era tujja biwangula naye njagala obbasaba mmwe bannayuganda banafa abali emutekinga enoti abantu ababawamba mubamanyi mubanotinge ate mubalabise mubaanike tubeere nga tubamanyi ku kiseera ekituufu bajja kwanukula ku kiseera ekituufu kyemba mukola temukkiriza abantu kwerabira mubanotinge nti gundi abeera wano mutabani wa gundi abeera wano mutabani wa gundi not them. Nabo abapoliisi bonna mubanotinge nabo bantu nabo balina abantu baabwe. Not them down and expose them. Okay? Not them, expose them at the right time. Ekyo kanchesigaliza. Comrade Nubiani yababuulidde ku bimu bye twayitamu nga tugenze Dubai. Basebo ne banyabo tuli bayimbi. Era ekyo kyekitone Katonda kyatuweera obwereere ate n'abantu ne batusitula obwereere ne batufuula kye tuli. So bwe wabaddewo obwetaavu obw'Abaganda bafa abangi abasiraanidde mu mawanga ago gye batulugunyizibwa gye bayisibwa ng'ensolo, twasalawo oluvannyuma lw'okulaba nga gavumenti ya wano tebigikwatako ebya bannayuganda banyigirizibwa ne tutegeka concert e Dubai. Concert eyo yabadde etegekeddwa mu kisaawe era tusuubira ekitono nnyo abantu 2,000. Naye nga bwe mumanyi nti gavumenti ya wano mu bikolwa byayo tuze tukakasa ti teifa ku bannayuganda tebaagala na baagala. Gavumenti ya wano ng'eyita mu embassy eya Uganda e Dubai baagenda ne bapokera gavumenti ya Dubai omugambo ne babagamba nti Bobi Wine ajja wano ng'agenda kuyigiriza abantu kwekalakasa. Mulabye okwekalakasa okubadde mu nsi z'Abawalabu nga bajjako abakulembeze kyaleeta wano. Ne babagamba ebintu bingi nnyo era nagenza okutuuka nga banniize ne bankunya okumala essaawa 8 bambuuza ku NUP bambuuza buli kimu naye nga buli kye bambuuza kyenziramu. Nakirabye oluvannyuma nti babadde babatiisa butiisa era abakulembeze baayo ne banneetondera ne banta. Naye babadde already bamaze okuinfluencinga okustopinga concert yaffe era concert eyo neyimirizibwa. Kyanaku nnyo basebo ne banyabo nti twabadde tulina essuubi era singa embassy ya Uganda teyekiise mu kaweefuba oyo nkakasa nandibadde nkomyewo wano n'abaana baffe ekitono nnyo 400.
ngawe mbagambye nti twali tusuubira ekitone nnyo abantu emitwalo 2 kuba concert yabadde mu kisaawe nga kisinga ne cricket oval naye kyalemeseddwa. Abaana abo basibiddwa, abamu bagenda mu myaka, abalala myezi. Gavumenti ya Dubai kyetaaga kiri kimu kyokka, air ticket ekuzaayo ewammwe. Air ticket eri wakati w'emitwalo 7.8 bwe baya mitwalo 8 gwe kitwale nti buli bantu 8 ababadde bayingira oyo muwala omu yabadde addayo ewaka. Bwe babeera 8 abo 10 baddayo ewaka. Bwe babeera 8 tuba tukomyawo 10. Bwe babeera 8 tuba tukomyawo 10. Kati balabalamu olabe. Kyanaku gavumenti ya Uganda yabiremesezza. Ate nno yandibiremesezza negamba temutubba koshofe katubeekomezeewo. Ne baganyupa komyawo. Enkeera ku independence wabaddewo n'ebikujjuko bya mutabani wa Museveni. Era mmanyi buli wagenda ateeka abantu bangi ku nnyonyi bagende balage nti alinayo obwagizi n'abagulira n'ebiyingula by'emmere. So gwe kitwale nti biliyoni za sente ez'omuwa omusolo mu kifo ky'okukomyawo abaana baffe zaakozesebwa ate kugenda mutabani wa Museveni kweraga eri nakulaga lyanyi. So iyo gavumenti ebafuga basebo ne banyabo. Kyanaku nnyo kiwa ebityo bibiri. Ensonga yabadde tutte esookera ddala yakomyawo abo betusobola okukomyawo. Naye nekyokubiri okuba torch ku nsonga eyo nga bwe mbadde ennyumba wano ne bannamawulire n'abantu bonna ti ensonga y'abaana baffe abali mu mbeera abalinga abaddu si ensonga enkulu kati ku mawulire. Kuba singa mujoogerako ng'ensonga enkulu, singa abazira kisa business community n'abalala nezi NGO singa beekozeemu dda omulimu ne bakomyawo abaana baffe. So twagenda creating awareness. Singa abantu bamanyi obuzibu abaana abo bwe babeeramu. Twakyaddeko mu detention center emu yokka ey'abawala. Nubya nabanyonyodde yabaddemu abawala 600. Kwabo 600 2 bana Uganda. Abalaba nsi yonna bava e Burundi, bava e Nigeria, bava Central Africa. Bonyine simu ya Edi Mutwenje bwatako sinza blocking abantu basiro. Naddala agalinga Uganda. Agatulugunya abantu bayo, agasa abantu bayo babo bwavu. Bali blocking kuna abantu. Ekigendererwa kyaffe kujjayo bafirika bona. Our effort is not only for Ugandans but all Africans because it pains us to see people humiliated because of the color of their skin. Kyanaku kyababagamba nti Pan Africans tebafaayo ng'era bwe baalemesa abantu baffe abaali bafeesinga racial segregation. Mujjukira bana Uganda baali basosola mu langi nga basiranidde China ne tufuna ennyonyi. Eyo kubakomyawo nga kyetwagala ku gavumenti ya Uganda yokka kukkiriza nnyonyi eyo erandinga entebe ereeta abaana abo baagaana. Ku mulundi gwe gumu abaana baffe bali eyo bayisibwanga baddu babakuba n'ekibooko zino ez'okusiba ku muti ne bazikuba mugongo ng'ez'abasireevu. Kyetwetaaga kyokka kubajjayo gavumenti ya Museveni eganya obbajjayo. Ne buli nnaku wabaawo ekikujjuko ekikozesa ssente z'omuwa omusolo ennyingi yeyo gavumenti ya Uganda. Obubaka bwange obugenda eri mwenna abaana baffe basibye era buli afuna obubaka buno ku kasimu buwe munno. Tuyimiridde nammwe tetugenda kulekeraawo kujjukiza buli muntu yenna. Twagala buli muntu amanye ku mbeera yammwe kuba si buli munnayuganda nti omutima gwe mubingo gwa Museveni. So we've not given up on you, brothers and sisters. Hang in there. We're still making every effort to get you back home. Obubaka bwange obulala bugenda eri bannayuganda abo abasobola okuyamba. Mubano ntegeeza n'abo abandyagadde tutuukirira ffe nga ffe. Osobola okubaako engeri gy'oyamba. Essimu tugenda ziteeka ku social media za handles zaffe. Era nammwe abali eyo mbasaba obubaka buno mbubunye. Buli asobola oba osobola gulirayo muntu tiketi emu, osobola gula kitundu kya tiketi, kyonna ky'osobola okukola. Please kikole abaana baffe bakomewo. Naawe atalina ssente osobola okukola omulimu ogw'amaanyi making sure nti obubaka buno bubuna. Making sure okozesa Twitter yo, Facebook yo, Instagram yo, TikTok yo, mu making sure embeera y'abaana baffe eno, mu making sure tetuwummula, making sure tetwogera mboozi ndala.
enefuuke emboozi enkulu paka nga baana baffe bano bajja kuvaayo. Omugano guno kabasebo ne banyabo. Bana mu following account yange eno era batanga live obuli lunaku waffe just follow the account. Akyogeddeko nti saayagadde seekunze nowakubadde kyabadde kya nade saagala kyatuukiriza nnyo naye kale akyogedde nange ensonzeeyo obukadde 10 tutandikire okwo naye nammwe mbasaba buli asobola akole ekyasobola basebo ne banyabo. Wesibadde twawemuka twaswala ne tuswaluka nga mutabani wa Museveni kati gwe bawadde obwa general manager nga buddeyo natuswaza ku Twitter ng'alumbaganye gavumenti ya Kenya ngeri ey'ettamiiro mu ngeri y'obuswavu naye tekyewuunyisa eyo yenkola ye kyayambi buyambi n'amawanga agatwetoolodde gamanye kyetudiringa nakyo era ekiteewuunyisa nga Museveni bwe yavaayo n'abeebaza olw'okutemula abantu nga 18-19 mu mwezi gwa Novemba omwaka gwa 2020 nga Museveni bwe yavaayo n'abeebaza olw'okuwambanga abavubuka okubakakanya obutamuwakanya era yavuddeyo Museveni n'amuyozaayoza olw'okuswaza Uganda era namuwa ekitiibwa ekisingayo obunene ekyamagye. Wadde Museveni yefudi mu bigambo bye yabadde ng'eyetondera Kenya ne mu bikolwa bye yalaze yasanyukidde mutabani we kyakoze era nayongera n'amulinyisa amadaala. Naye ekyo basebo ne banyabo njagala kyongera obbalaga wawe tuli n'okusingira ddala kiraga abo abali mu magye betubadde nga tugamba abo officers nti banaye tetulwana nammwe tulwanirira mmwe twagala mubeere nga musavinga amagye agabaweesa ekitiibwa. Kati mulabye nti basobola okuleeta okuzaala omwana jjo ne bamukuza n'omusalutinga. Mukirabye nti amagye ga Uganda gafuka ga muntu omu ndiye mutabani wa Museveni ali waggulu w'amateeka g'amagye n'amateeka ga Uganda. Ebintu byakola singa omusirikale omulala yabikoze mwena mumanye kyandibaddewo. Mwalaba kye bakola Dr. Besigye, mwalaba kye bakola Tinyefunza, mwalaba kye bakola Tumukunde ne mutabani wa Museveni akola buli kigaanibwa amateeka g'amagye n'ag'eggwanga ne nasigala ng'ayinaayina. So y'ensonga basebo ne banyabo oba oliawo y'ensonga lwaki abasirikale aba ali outspoken nga Kasirye Gwanga kati bakyali naffe ngera bagenda mu ngeri etannyonnyolwa paka kati etategerekekanga. Mu kaseera ke kamu njagala obatumirako mwenna bajenero abali eyo kimuwulira mutya Banenga for the account, please follow my account. Njagala okusembayo basebo ne banyabo ngamba laga nti buli obakwata bannaffe bakute Motive Kasagga n'abalala kyebasinga obatulugunyiza ye Twitter babagamba muve ku Twitter. Mu kunoonyereza kwaffe basebo ne banyabo twazudde nti Twitter ate yo yabulabe nnyo eri Museveni okusinga zi social media z'endala. Facebook kwetuli n'amaanyi, Instagram kwetuli, ku TikTok kwetuli, naye abantu abasinga okubeera serious bananga sinangere jembo bapolisi emeka abasinga n'abavugirira Uganda abasinga ensimbi bali ku Twitter. N'olw'ensonga eyo muzikirize enkozesa ate mwalabye nti batya nnyo ffe okugenda ku Twitter. Kati engeri gye twalabye